Waniriza nnyo ku mukutu ogwa Baby Television Uganda weewale kubanga otambulira wamu naffe of course na gy'osinziira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako obutereevu wano ku mukutu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa avuddeyo olunaku olwaleero era n'addamu buto n'alumbagana Prime Minister Robinah Nabbanja nti yavaayo n'akola statement n'agamba nti Kibalama John Bosco ne ba political prisoners abalala betubanja okonno nga kwegasseeko ne muganda waffe Masaaba Faustin eyawambibwa ku lunaku olw'Emmande era nga n'essaawa zino tamanyikiddwa wawaali wabula kino ekya Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa okuvaayo n'abaako abantu babanja mu statement gy'akoze olunaku olwaleero ategeezezza nti Kibalama yasembayo okwogera ebigambo bino era n'atuteerawa eddoboozi lya Kibalama nga ekisooka wano n'eddoboozi lye ngenda okubanga nkuwa bye bimu ku ebyo ebigambo Kibalama bye yasembayo okubanga ayogera nga tebannaba kubanga bamuwamba. Nabbanja kennyini Prime Minister w'eggwanga lyattu erya Uganda ye yavaayo amaaso ga Parliament n'agamba nti Kibalama John Bosco n'abalala be baabakwata era nga be babalina mu custody oba be babasiba ku nsonga ezitali zimu wabula Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa n'avaayo n'ategeeza nti mmwe mubalina olw'ensonga statement gye yakola wabula Nabbanja yagezaako okubanga abeegaana naye nga statement yo ekyaliwo mu nfu okusonga n'olw'ensonga eyo Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa olunaku olwaleero avuddeyo n'addamu n'asitula eddoboozi lye okuligatta ku ly'aba National Unity Platform babasazeewo okubanga babanja ba political prisoners abaasibibwa mu bbugumu ly'ebyobufuzi okuviira ddala mu mwaka gwa 2020 n'okutuusa olunaku olwaleero waliwo be tutannaba kubanga tukubako amaaso nga n'ekibiina kya NUP tekimanyiwa we bali nga wabula bagezezzaako okubanga batuuka ku buli makomera ng'ekyamazima mpaawo gwe tukubako ku maaso okuggyako abo abaliyo bangaba Olivia Lutaaya n'abasigadde wabula bino bye bigambo Kibalama John Bosco. Kibalama John Bosco batamumanyi ono nno ye yali nannyini w'ekibiina ekya National Unity Platform ye yali akiddukanya era yakitandikawo kino nno we yalaba nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku mulamwa ogwo gwennyini naye we yali asinga okubanga ayagala olw'ensonga nti ye yamulabamu obusobozi era ku nteeseganya ezaaliwo Kibalama yannyonnyola n'agamba nti bwe baali bayita omuyaaye Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine ate amulabamu omulamwa n'olw'ensonga eyo on condition ne basalawo ne bateesa ku ngeri gy'agenda okubanga atwalamu ekibiina kya NUP era butereevu Kyagulanyi Robert Ssentamu we yakola ebyo byali bimusabiddwa okubanga atwala ekibiina kino ekya National Unity Platform bw'atyo omukulu John Bosco Kibalama n'akimukwasa mu butongole era bye bino ebigambo John Bosco Kibalama bye yayogera nga tannaba kubanga atwalibwa mu nkomyo n'essaawa zino tannaba kubanga tumanya katufune eddoboozi lya ddamulira lya John Bosco Kibalama omanyi n'eddamulira naye political prisoner takubwako kya mulubaale yadde naye kasooke tufune eddoboozi lya John Bosco Kibalama ng'atunnyonnyola ku nsonga ezetusuubira okubanga zaamusibya oluvannyuma lw'okukwasa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kya National Unity Platform. Ekibiina n'enkikwasa Kyagulanyi ku lwange nganze nga tumaze okukiteesaako bulungi okulaba eggwanga engeri gye tulitwala mu maaso. Nze ekibiina n'enkikwasa Kyagulanyi kakati we nkikwasa Kyagulanyi bano abali mu gavumenti kyabagwako bugwi kyebakyetegekera n'akamu kakati olwo ne batandika okunvumbagira buuddira oti ekibiina n'okiwa omusajja oli lwaki tewatugamba kati ate nze mbagambe n'abasangawa
nzirukanye ekibiina kino nze nkikulira nkola byange nkola biri private sikolera gavumenti kakati nandijeewo okulowooza nti gavumenti naye neetaaga ekibiina ate nga yetufuga ate already ayina ekibiina balina NRM nze ekintu kino nkiwa Kyagulanyi mu condition ze twali tuteesezzaako so ekyo nekiggwa tewaliro tteeka lyonna lyena limenye naye of course ekyekango kyali kyekango mazima osajja bakubuuza ekintu wakiwadde otya omwana ffe nga tetutegedde wakikoze lwaki wabadde na mutima ki naawe nga baagala bakunyweze bakubuuzi mu mutima gwo intention ye yali kiki kubanga baali bamaze okulaga eggwanga nti omwana ono osanga anaabamu n'ebikolwa ebitajja kuba birungi mu maaso eyo nga bamukutogedde nnyo naye nze nga mu myaka gyange nagenda nenkiraba nti wadde omwana ono bamukotogedde lwa kintu kimu kubanga obukulembeze buteekwa okusigala nga bwaba ababulina obukulembeze buva butya mu mikono gya gavumenti bugende mu mikono gya omuganda Kyagulanyi ate omuganda gwe bayita omuki omuyaaye kakati ffe ng'abasajja baganda abasajja bakulu tulina endowooza egamba toyinza omwana owange okuggyako nga ndabye ne mmanya naye siyinza kugamba omwana oyo nti muyaaye mazima kaaba omwana owakankaka ne mugamba omwana oyo muyaaye mazima kubanga obuyaaye buli mu mitendera naye ddala mu butuufu ogubayise omuyaaye ng'olaba si muyaaye mazima kubanga obuntu bulamu bwalina olaba properties zalina olaba emirimu gye gyakola egyo gyalina osanga gigimuyise omuyaaye naye nga muyaaye wakikaaki twali mu byabufuzi nga tojja kugamba nti ono muyaaye tetujja kukolagana naye si omwana namukwasa kibiina mu mutima ogwali omulungi ennyo era nga njagala eggwanga lyange ligende mu maaso ebyo nno bye byali ebigambo bya John Bosco Kibalama ebyasembayo ku nsi kuno. Tetumanyi oba akyali mulamu oba baamutta dda naye nga bye bigambo bye ebyasembayo. Mbadde ngezaako okuba nga mbinoonya ebbanga lyonna mbikuwe osinziirire okwo olowooze ku nsonga lwaki ne gye buli essaawa eno John Bosco Kibalama tannaba kubanga amanyikibwa waali. Yawambibwa dda era okusinziira ku bannamateeka b'ekibiina kya National Unity Platform bagamba nti buli kitundu kyonna we bateeka abasibe baatuukawo, wabula okusinziira ku ebyo bye baazuula kiraga nti muganda waffe John Bosco Kibalama tali mu kifo kyonna okusinziira ku kunoonyereza nga bwe kwalaga. So kati tulina okuba nga tugenda mu maaso n'okubanja muganda waffe John Bosco Kibalama nga wowulidde nti baasooka kumutiisatiisa ensonga lwaki yawa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kya National Unity Platform nga tasoose kubeebuuzaako, era ebigambo bye obiwulidde bulungi. Oyo ye John Bosco Kibalama, muganda waffe oyo yawambibwa dda, wabula Prime Minister Robinah Nabbanja yavaayo n'akola statement Kibalama, John Bosco n'abalala abawambibwa ku nsonga ez'ekukusa ku byobufuzi nti era gavumenti yebalina. Ng'essaawa zino tugenda mu maaso n'okuba nga tubabanja abantu 12 nga kussa n'abo abakyawagamidde mu makomera. Mpaawo 12 tebannaba kubanga bakubwako yadde emmunye, era tetumanyi nti oba bakyali balamu oba baabatta dda. Ensonga ezo zikyagenda mu maaso n'okuba nga zikolebwako okunoonyereza eri bannamateeka b'ekibiina kya National Unity Platform, era ne families z'abantu bano bagattira wamu eddoboozi ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu okusaba abantu baabwe abaawambibwa mu bbugumu ly'ebyobufuzi bababawe oba balamu oba babafu. Bwe baba nga bafu baabatta dda, bababawe bategeere nti baabaziika, basobole okuba nga bagumira awo okusinga okubeera nga bakaaba amaziga
ag'olutatadde buli lunaku nga babanja abantu baabwe. Families zino zonna of course zitunuulidde nnyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu era kyova olaba mukambwe nnyo ku bannabyabufuzi bannaffe abeewugguusa ate ne bava ku mulamwa nga baganda baffe bangi baalugulamu obulamu, abalala bakyatwalibwa oba bakyawambibwa mu makomera, abalala baatulugunyizibwa baayokebwa paasi ne baggyibwamu enjala, bingi nnyo ebizze nga bye batuukako nga tubiraba. Abalala essaawa zino tebakyasobola kubanga batambula, abalala baabatomera kagenderere. So y'ensonga lwaki President Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiseera ebisinga abeera n'obusungu ku bannabyabufuzi abeewuddiisa ne basalawo okubanga balyamu bannayuganda enkwe. Wabula gompya nsabye okusubscribinge okwate kadaako aka notification osobole okuba ng'ofuna amawulire gonna ge tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Wabula gwe yasubscribinga weebale kubanga wakikola era ky'oba okola kintu kimu, kwata mu ka share button ako osobole okubanga otambuza message #FreeDamulira ne baganda baffe bonna #FreeJohnBosco Kibalama, Bamachete, Olivia Lutaya nakosa ne baganda baffe abalala tusobole okubanga nabo atubataasa bave mu nkomyo gye bakulungudde emyaka egisukka mu 3 era kino tulina okubanga tubabeererawo ku nsonga eno kubanga leero bawamba abo enkya bawamba ggwe. So wetusitusa oba wetusituka wamu ne tusitula eddoboozi limu tubaako n'entiisa gye tuteeka mu basajja babeera okukakkana nga tubasuubizizzaako be tunaaba tubasuubizizzaako. In the process bonna bajja kubanga babata. Atakumira mpeera abankuumire, sigenda kubanga nsukka wano. Musibe bulungi, mweraba.